Omukyalo omukola ekintu mu myaka gyammwe gino nga mukyali bavubuka nga mwakeeraba n'akutereka kazi tebamala galeka bintu genda bityo n'oyenda oba ku baganda be oba n'akuleka n'asirika naga nja muteeba kati n'agenda agwa ku kifulanka nga kifulanka akyagalako amaaso kifulanka kifaayo kifulanka ne kifuka kifulanka. Now the revenge comes as a child because omukazi alina options zonna okwewala okuzaala omwana oyo. By the time lwasalawo akuuma olubuto amuzaale, there was a thought process that went through it, n'akitegeera n'asalawo nti kagwake keetonye ngenda zaala omwana ono. Kati ekyo kye nagambye nti this agenda tuyinza ogiraba ng'eringa a silver bullet against the women who are promiscuous, adulterous, whatever it is. Naye nze kye ntunuulira kye kino, the target is the man. Era mbuuza abasajja abakola DNA nti kati bw'omala okukola DNA and so what? Obeera otegedde nti bano bange bano si bange. Webale nnyo. And so what? You see, now all that is physical. Nze abasajja abagenda okukola DNA nkiwagira, by the way, I believe in that if you have concrete evidence nti mu bbanga lye nagendere Kuwait ne we nakomerawo awo mwana ono bwe ngattagatta sikitegeera. If you have that kind of thinking, bw'oba olina evidence ya WhatsApp chats oba n'egundi ez'enjawulo oba amasimu ag'enjawulo nti omuwala ono yali alaba kasuku mu bbanga lino, you can go and check. Naye nga tonna checkinga naawe alina evidence, kye njagala okubuuza, are you mentally stable? Are you emotionally strong? Kyakubiri ozimbye support structure egenda okuyamba, because kino ekintu kikutula musajja na mwana. Omukazi tekigenda mukutula mbukati bw'omala otegeera nti yazaala ebweru okola ekyo omwana addeyo munda ogenda kutegeera nti yesu omwana si wange era otandike omwana okumussa mu lunyirire mwabeera and all that. But do you know why we live kasuku? It's memories. Jjajjawo kyomwagalako ki olina by'omujjukirako, wali omuto yakolanga kino, wali omuto like waliwo dimensions nyingi nnyo ezitusigaza nga ffe bantu, memories. Kati omwana amukuzanga gwe buli kaseera gwokera ku ssomero n'omutwala ku ssomero n'akunyumiza kino daddy this ne mubiyiga byonna bw'otuuka n'okaddiwa n'otuula mu katebe kaawo n'osiriikirira ekikuuma nga you are alive memories. So you want to go and you check that the kid is not yours. Soka weebuuze, what is the why? Lwaki nkebeza abaana bano? Because the why will give you the motivation factor. Nti ekigenda okunkebeza abaana mama bwe mutambuze nnyo ngenda bakebera. Kati nno gwe oli ku baana baffe abasajja nti ffe twagala okukebeza abaana n'abakyala batandise okukebeza abaana. Bakebeza ate bba bakyala bakebeza baki? Kasuku yajja wano n'agamba ono mwana wa sister we oba mwana wa muganda we yagenda gyendi. Dedi kakyakola akwata ono ne muganda we n'abatwala babakebere. Bagenda okudda nga DNA ekwatira ddala. Kubanga naffe abasajja abamu balina omuze oguleeta abaana bagamba oyo mwana wa mukulu wange, mwana wa mukwano gwange nakolanga naye bambi gayi yafa nagamba omwana njamulabira mame nga talina kyalina muleete wano. Have we thought about that? Nakyo kigenda mu maaso. Nti n'abasajja balina abaana be baleese okukuliza ewaka ng'abaana abo siba bagamba bo bagamba ano nti si baabwe mukwano gwabwe yafa bagakulabira mwana ono nga bafuna n'obudde ne bamutwala nga kyagenda alaba abeewaabwe naye nga bamututte ku bukojja naye ng'omwana oyo ali waka.